Abapoliisi bataano bakasiddwa okubanga bafiiridde mu kulwanagana okubadde mu kibuga Dallas ekisanga mu kiikadde w'essaza erya Texas mu America. Enter the garage. Again, this is where I personally heard. Bano batiddwa omuddugavu abadde abakanya ebyokutta abaddugavu bannaabwe babiri e Minnesota ne Louisiana okuli Philando Castile ne Alton Sterling ettemu lino lyakoleddwa ku lunaku olwokusatu. Abapoliisi b'e Dallas bano batiddwa mu kwekalakaasa okubaddeyo batiddwa omuddugavu omu wabula nga kitegerekese nti balina ekigendererwa ekyokutta abapoliisi abazungu mu ngeri y'okwesasuza. The suspect said he was upset about Black Lives Matter. He said he was upset about the recent police shootings. The suspect said he was upset at white people. The suspect stated he wanted to kill white people, especially white officers. Okusinziira ku gavana Dallas, omusajja asaba poliisi abadde akola yekka. The suspect stated he was not affiliated with any groups, and he stated that he did this alone. Our profession is hurting. Dallas officers are hurting. Kigambibwa nti wakati mu kwekalakaasa abantu abalala abawerera ddala 7 babuusewo n'ebisago eby'amaanyi okuva mu basniper. As you can see, they're in camouflage and they have a rifle strap slung with a rifle butt sticking up. And we know that rifles were used to injure and kill Dallas officers and a Dart officer. I ask everybody to focus on one thing right now, and that is our Dallas police officers, their families, those that are deceased, those that are in the hospital, fighting for their lives. Poliisi ekutte abantu 3 bagiyambyeko mu kunoonyereza ng'aduumira poliisi mu bitundu by'e Dallas David Brown bw'annyonnyola. And as I mentioned, to update you from that initial 10. Wabula President Barack Obama mu kiseera kino ali mu lukuŋŋaana lwa NATO e Poland avumiridde obulumbaganya obukoleddwa ku bakuumaddembe wamu n'okufiiza gavumenti ya Amerika. Police in Dallas were on duty doing their jobs, keeping people safe during peaceful protests. These law enforcement officers were targeted, and nearly a dozen officers were shot. 5 were killed. Okwekalakasa kw'e Dallas kwe kumu kukoze kubeerawo ng'abaddugavu Amerika bakanya kya bannaabwe abeeru okubasosola n'okutta abamu.